Mwasibye mutya banyabo ne basebo. Nze n'ensonga yange. Ati okimanyi nti Bobi Wine abakulembeze bonna bobadde nabo badde tebakwagala. Kabeka Singe nabo boli nabo nga tebakwagala. Okimanyi nti oli mannyo ga mpisi. Abantu badde bakweyambisa bweyambisa. Bwe muba mubadde mukeeranga mugamba nti mwagala Bobi Wine n'obulamu bwamwe mwonna era tufiirawo era dayihadi. Lwaki we babamye kadi mwagenzi? Lwaki kati essaawa zino mutandika okumanya nti Bobi Wine yassizza abaana bammwe? Bantu mwe muli babe. Omusajja Besigye yakyogera. Namugamba nti muganda wange Bobi Wine olaba. Abantu abo baadde mu kinnya. Fuuti 10 n'obakanyugira eddaala okuva mu kinnya okujja waggulu. Ne bwe banaatuuka waggulu tojja kubalaba. Bw'oba tebakuwadde kadi demabega oyo gwe bawadde kadi bw'obanga ddala oyagala ekibiina. Kyamugamba nti omusajja olukuba olunaku lumu ng'onoba. Ekitegeeza mbadde temwagala kibiina mubadde malindirizi. Mubadde ku byanfuna. Otandika otyoga nti Bobi Wine yasizza abaana baffe. Bobi Wine alina mundu etta abantu. Mwakafanga muyayaana. Mwakafanga muwunyeera. Munamwe ne mumukozesanga akapiira. N'otunuya kati abantu bali kuno buli mwe nze kyova n'agamba nze ntikinga Kyagulanyi ng'ow'eggomba. Nze siri wanupu nze ndi wa Democratic Party. Ate naam bwa mukasa ate nze nabagamba nti Mawu tasobola kunzijja mu DP kuba si ye yanteeka Mawu yakuva eggulu yansanga mu DP. Ate era ajja kugenda ajja kufa ajja kugindika mu bitiibwa. Naye mwene muswaza Bobi Wine mwabasiza abaana baffe mwakafolumbe ka fighting. Okay, tukwaniriza nnyo ku SRK Media we bali kubeera mpozi ng'ate otambula naffe bulungi nnyo embeera eri etya obulamu busanze otya tubaayo eno ng'ekintu tukikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. Mawulire tugakutuusaako nobera ng'ogafuna bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ate mpozi bannaffe ab'ekibiina kya National Unity Platform batutteyo bameeya baabwe balodi meeya ku bitundu ebyenjawulo ku mitendera egy'enjawulo okubeera nga babeera nominated wano mu kibuga Kampala. Engineer bali mwezo mpozi ate yagenda okwesimbawo yafunye kaadi eyaki eyokubeera mpozi nga ate yesimbawo ku bwa lodi meeya. Bingi ebyogeddwa tasobola lukwago takola bitya ninga abantu bagamba enough is enough twetaaga ku change. Mulodi abalibali bagamba mulodi wali ne bano bagamba twetaaga ku engineer oboli yawo yanasobola okubeera nga ate akwasaganya akyuse endabika y'ekibuga Kampala. Naye mpozi ate n'ebitundu ebirala wakiso mukono naye okusinda ku electoral commission centers ez'enjawulo ebatuuseeyo Mwanga Muyanja Senyonga mpozi ate ow'emukono iyo yagenda okujja kuba chairman LC5 ku kadi ya NUP obuno bewandisa wabula wabaddewo ate mpozi ate akaseera akanayo kyani ku kaseera mpozi ate NUP badde etwala bacandidates baabwe nga bava ku kitebe ekya NUP bagudde mpozi ate babaganyeko butoola ne bakubagana mu kawo n'aba military police neewuunya military police ne police mbalaba ku kitebe kya NUP bino ebibiina ebirala simanya PFF simanya DF simanya tetubalabayo tetumanyi babagula Lubaale yabagamba nti mwinabeera ku ekitebe simanyi Mwami Museveni muchwezi simanyi ate abachwezi bemanya abasinga tebakkiriza mu kuyiwa musaalina kuba bantu kyensinga okumanya naye abachwezi bano ke baliva mu bantu bano mulitegeera nti ddala bajjajja bafuga nga gye bali abachwezi ke baligamba enough is enough bajja bavaamu. Basirikale mwe abakuba abantu kino mukitegeere mugende ku TikTok kuba kati mulinako ku busente mubeera ku TikTok ku smartphones zammwe mulabe ebigambo bya Erweru byayogera ngali ku TikTok okwo ku bantu bekasese byonna byayogera kiraga nti omusaayi gumululumira ku mikono gye weguti naye ajjayo embeera ey'okwekaza naye ng'amanyi kye yakola kyali kikyamu okulumba abantu n'okubakuba kyonna kye yakola kimululumira kuli
emizimu n'emisayi gy'abantu ddaaki ajja kumala agambe ku TikTok agambe nti bannaye abantu bennatta bannumba ekiro banzigira ekiro. Kati namwe bwembanga mulumba okuba abaana ba NUP musooke nga mwebuuze tukuba baaki kye bakola kiri mu constitution. Abaana abo singa bajja ne banyakula obusimu bw'abantu mubakube n'amasasi mubatte. Wabula singa babeera bali ku kitebe kyabwe bakuba bijaguzo byabwe na buli kimu nga bakikola kiri constitutional, lwaki mubalumba? Lwaki mubalumba? Abantu abajja ne baba provokinga era ne mubeera nga bo mubaleka ne batambule batyo ne bagenda. Era olunaku olwaleero Abitex abadde ava ku launchinga campaigns ze za ekyepukulu eyawo ku growers Alien Skin najja n'eggaali ye. Bwe bavudde ku growers bagenze nga bataakinga kitebe kya NUP. Ne weebuuza lwaki babasosonkereza bo ne mubuleka ne bagenda ate ne mudda ku baana b'oku kitebe ne mukuba. Ddala mulowooza nzinne ne neebuuza ne mbuuza mmwe mulya mmere ki ddala tugimma abaana? Mulya mmere ki tugimma abaana mwe batasobola kwerowoolezaawo ddala n'ogamba kino mutuufu kye ndi mukola nedda si kye kituufu. Kubanga omuntu omusanze wuwe mwe munaatera n'okujja mutusalirewo ddi bakyala baffe balina okufuna embuto, bakyala baffe ddi balina okusula mu buliri naffe bye muddako, kubanga byonna byonna mu bikoze biweddeyo. Tewaliwo kipya kye mukola, tewaliwo kipya kye mukola. Ekyo nkibabuulira, tewali kipya kye mukola. Byonna bikoleddwa dda kuva ku mirembe gy'Abasebagala ne bijja kuba Besigye ku baani baani byonna kati byonna babikoze. Barenewe ffe tuba tunuulidde butunuulizi akaseera kagenda kutuuka mutandika okwerogoza nga muli mayumba gammwe. Katonda bw'anaaba bayambe nga mukyalina emmundu mujja kwekuba mwekka amasasi bagamba omusirikale wa UPDF yesse. Bangi babeereyo nga besse naye ebikolobero bibabeera bakoze abantu bibeera bibalumiriza. Abantu bemutta nga bamuttira bwereere bibalumiriza emizimu negitandika okubakontinga. Mmwe kennyini mukanga mugambe kannette enviire eggwanga lino. Ate bijja tunyumira nnyo bwe munaabeera nga mukola ekintu bwe kityo. Kijja kitusanyusa nnyo. Tugenda owulira nti jeno gundi yesse, jeno gundi yekubya amasasi. Tugamba waayi ewannyo weewaawo. Ebyo byonna bigenza okubaawo nga abakansala mpozi ate abavuddeyo okweri omuguju nga bagamba tebaatuwadde kaadi tugenda kujja aba independent. Waliwo omukyala Nalongo ono ngenda kumubawaako mu katambi. Nalongo ono ngenda mbawaako mu katambi avuddeyo n'agamba naye ddala bantu mmwe abagamba nti muvudde ewa Bobi Wine kitegeeza nti Bobi Wine mbadde temumwagala. Mubadde muli malindirizi nga mulinzeeko bulinzi just obwe kintu kiyitewe mberegire mubeere nga ate oba oliawo mugenda ku byammwe ebirala. Masibye omutabanyabo ne basebo. Nze n'ensonga yange ati okimanyi nti Bobi Wine abakulembeze bonna bobadde nabo badde tebakwagala. Kabeka Singe nabo boli nabo nga tebakwagala. Okimanyi nti oli mannyo ga mpisi. Abantu badde bakweyambisa bweyambisa. Bwe muba mubadde mukeera nga mugamba nti mwagala Bobi Wine n'obulamu bwamwe mwonna era tufiirawo era dayihadi. Lwaki bwe babamye kaadi mwagenze? Lwaki kati essaawa zino mutandika okumanya nti Bobi Wine yassizza abaana bammwe? Bantu mmwe muli babye. Omusajja Besigye yakyogera. Namugamba nti muganda wange Bobi Wine olaba abantu abo baadde mu kinnya fuuti 10 n'obakanyugira eddaala okuva mu kinnya okujja waggulu. Naye bwe banaatuuka waggulu tojja kubalaba. Bw'oba tebakuwadde kaadi dde mabega oyo gwe bawadde kaadi bw'obanga ddala oyagala ekibiina. Kyemugamba nti omusajja olukuba olunaku lumu ng'onoba. Ekitegeeza mbadde temwagala kibiina mubadde malindirizi. Mubadde ku byanfuna. Otandika otyoga nti Bobi Wine yasizza abaana baffe. Bobi Wine alina emmundu etta abantu. Mwakafanga muyaayaana. Mwakafanga muwunyeera.
munamwe ne mumukozesa nga akapiira n'otunuya kati abantu bali kuno buli emwe nze Kyovola n'agamba nze ntikinga Kyagulanyi ng'ow'eggomba nze siri wa NUP nze ndi wa Democratic Party ate naam bwa mukasa ate nze nabagamba nti Mawu tasobola kunzija mu DP kuba si ye yanteeka Mawu yakuva eggulu yansanga mu DP ate era ajja kugenda ajja kufa ajja kugindika mu bitiibwa naye mwene muswaza Bobi Wine mbw'abasiza abaana baffe asi mwakafa olumbe kafaitina Nalongo nalese ebyafaayo n'agamba nti Mwami Besigye yalabula Bobi Wine n'amugamba nti abantu abo bonna obalaba babadde bagwa mu kinnya nga bagwa nga bavundira eyo naye kati obasiseeyo lw'amasannyalaze go obasiseeyo n'obaleeta waggulu naye abasinga bagenda kwefuulira buli muntu yenna gwe bataawadde kaadi n'agenda mbu aze kuba independent n'agenda simanyi agenze mu kibiina kirala oyo teyali wa Bobi Wine bigega amalindirizi Besigye ke yali ayogerako abaliwo era bannaffe tubagamba temubawa bululu lwaki tebalina kye bagenda bakolera twalabye wano omusajja Mutebi abadde meya wakira bamumyerero kaadi enkya neyeyunga mu PFF akawungezi nga amaze n'okukuba ebipande ddala ddala webadde talina amagulu abiri abadde asambisa amagulu abiri eno PFF eno NUP you know so kati mu bintu ebyo waliwo ekintu kyolina okukozesa obwongo mwe mulina ekikwate kye mwakwata basajja mwe bantu mwe abali eyo muzuukuke opposition abasinga balina kye bakwakata nga they are paid to be on opposition side nga babalima nti bali mu opposition yet they get money from Mr. Museveni Kyovola bagezaako okuteekawo embeera yonna ne beekyanga kati wano wenkirabidde nti abantu bonna bano banvudde mu bibiina birala ne beegatta ku NUP wandeekanga nga 50% they are moles era Kyagulanyi singa obwa intelligence yo gikozese bulungi banoonyerezeeko abo abasinga bw'onooba mu makaadi bagenda kujja ba independent lwaki tebakwagalangako tebajjangako kukolera bantu tebajjanga kuteekawo omukyukakyuka yonna kyova olaba ekibiina kyo kyekisinga okubeera nga kimonitaringibwa nnyo n'amagye ga UPDF gwate maama gakolayo ki military awo UPDF awo poliisi awo ne bakuba abaana kibooko miggo tutute nedda mukyuseemu mukyuseemu lwa nsonga bw'okola ekintu ng'ekyo tekibeera kirungi kubanga gwe kennyini obeera okoze eki wetemedde bakita batya akakumbi ku gundi balenewe tukwagaliza birungi byerere engini yabali mwezo byonna n'abalamu enna abawereddwa cards okubeera mpozi nga ate batandika embeera mpozi mawulire amalala tubadde nabanaka video nako olwaleerera Democratic Front Party President Mathias Mpuuga questioned the parliament on why is he still listed on an NUP member as an NUP member. Agamba Mathias Mpuuga lwaki Madam Speaker bacyanteeka ku listi y'abaana ba NUP nze sikyaliwo NUP nze ndi President General wa kibiina kiramba sebo n'alagaawo ng'ayomba mukko n'akola atya mukulu omukyala AAA amugambye nti anti base yakuleeta yali ya NUP yakuleeta mu parliament kyova olaba okyabalibwa bwetyo kinajjukirwa nti wokyukira bwoti nodda mu kibiina ekirala ng'ebbanga terinatuuka eri omwaka ogumu ogwagulayo tugende mu byokulonda awo obeera ogibwa mu parliament kyova olaba abasinga abakulosinze bavuddeyo nga ebulayo mwaka gumu awo bakkirizibwa but wekanga nga abamu bali eyo bakaaba bakola batya kati Mpuuga yalowooza bwe banamwadresinga nga President General w'ekibiina ajja kubeera wa ttabbu nnyo tamanyi nti ebyo ebitiibwa bikomye mwaka guno bikomye mwaka guno kuba abantu kati babuusa abantu bategeera nnyo tokyamalaga kwata muntu mbu okole ki omuyingize mu kintu kyatategeera abantu bategedde nnyo ate ebyobufuzi nze ekinjagaza Bobi Wine yaggula amaaso ebintu ebimu bye twali tetutegeera abantu batujanga baza nnyo ne batulimba ne batufuula abaddu
nalongo oli gwe nkugambye katambi kali eri abuuzizza mugamba Bobi Wine atisiza abaana b'abantu yayina emmundu lwaki temugamba abatta nze sagala nakuddamu kuwulira muntu awoza musimaye Bobi Wine atisiza abaana b'abantu waliwo baasibamu omuguwa nti tugende mbadde buli omwana anoonya waaliira buli omwana anoonya kimutaasa mbeera mbi ye batwala mu struggle n'abalala ne bayisaawo amagendo gaabwe the likes of abazenga aba independent abadefines mateeka g'ekibiina nnaku yammwe yebaluma ffe tetubasindikangayo mu mugende mutwogerere nnaku yammwe kwagala kuyimirizaawo famire zammwe na birala nnyo oba ntegeera gwawulira nti oyagala kustandinga lumu na Bobi Wine kite genda wegate kwe NRM mukolegwa kubeera nti mukijjanya oba nfuna so kati ekyekire mulenjagala ombuulire ani gwe batakubiddeko bantu kuba opposition ne kubesigye era battanga abantu ani gwe batattira bantu be ne ku mulembe gwa Museveni ng'ayingira waneeno byatta abantu abasoba mu kakadde kalamba abaafa Bobi Wine tanawoza na bantu bibiri abafudde nange ebintu bino bikusesa busesa n'ogamba kubireke eno tuli ku SRK Media wobale kubeera mpozi nga ate otambula naffe era nga oli awo otambula bulungi nnyo naffe nina akatambi ke mbadde ndaba aka leader of opposition nga bali mu parliament ng'abuuza Anthony General kiri wakiwanuka nti clarifying the regulation is under the Political Parties and Organization Amendment Act will be tabled agamba zinajja ddi kubanga etteeka eryayisibwa liraga nti kati oba oyagala oba toyagala kasitobera ngo olina ekibiina ky'ebyobufuzi olina okubeera mu mukago gwa iPod era obanga toguliimu togenda kubeera nga oweebwa ssente n'ebirala ebiringa ebyo ate bwe wanaabeerangawo debates olina okubeera ebo okujja mu debates ez'enjawulo ne mukubaganya ebirowoozo Museveni, Mau, Kyagulanyi n'abalala ne mukubaganya ebirowoozo ku biki ebigenda mu maaso mu mukago ogwo kati agamba nti bwe wabeera nga etteeka limaze okuyisibwa kitegeeza ffenna tuli mu iPod by force oba obyagala oba tobyagala kati abuuza nti amateeka gano galina okugirako rules and regulations abuuza Anthony General ebyo byo bijja ddi bibeera tabled weni binabeera tabled weni oba ntegeera kakati awo kintu kyenkugamba olina okukyegendereza ennyo otegeerewa woogwa nti abasajja bano badde bazannya ebyobufuzi naye nga babizannya nga bannange Mukama Katonda osooka olyokanga n'oleeta Bobi Wine kubanga tukize tugaane n'omunnayuganda yenna ataasomako kati yagguka obwongo bana basajja bana bamasiba mataaya abo baali batubikka nnyo bbula batulaga be bategeera ajja n'abalimbalimba ekyo ovola abasinga masiba masuuti be bakyasize n'obutaagala Bobi Wine lwaki yababbako sho tebamukkirizaamu lwaki ekiseera kyabwe baali beetegese nga bamanyi nti kati ffe tufuga kati wano ffe tukivuga najja n'abalinnyo omugere omuyaayo from Kamwokya omuyaga najja n'abalinnyo omugere bagweri mawulire mpozi ate agagenda okusembayo olunaku olwaleero ndabye ku peegi ya Bobi Wine ataddeyo the regime secretly obtained court order to forcefully interrogate comrades Achileo Kivumbi and Eddie Muto from Luzira prison where they are remanded. These are the same comrades they abducted illegally, detained and tortured for days while interrogating them about their association with Earth. Thankful this morning when the regime's police goons went to the prison to forcefully interview them, the comrades stood their ground and objected to the impunity. Amagene police byagenze nifuna court order ekiwandiko okuva mu kooti nga kibalagira bagende babuulirize ku basibe bano nga bali mu kkomera Luzira nga bababuuza connection yaabwe n'enkolagana yaabwe
eriba Kyagulanyi n'ekibiina kya NUP. But of course otegedde oli president bano babayita batya bano bakuumi bwe tudda ku president Museveni bebabeera ng'aba SFC kati ate wa SFC omubuuza nkolagana ye ne president wa Museveni nedda kati ne bano nabwe bali omulimu gwa SFC gwa kuma president Museveni n'omulimu gwa Kireewo Kivumbi Edi Mutwe gwa kukuuma Kyagulanyi kati ate lwaki oba obuuza enkolagana yaabwe lwaki oba obuuza enkolagana yaabwe nedda waliwo ebintu ebirina okukyuka abasajja bano bagamba nti bayimiridde ku magulu gaabwe ne bagamba ffe temugenda tuiteekako gwa buliisa maanyi twagala Kyagulanyi yenga ye era tukkiriza mu nkyuka SRK Media sigenda kubeera mpozi nga ate nsukka wano eno mbaagaliza okusiiba era okusula obulungi mbere bulungi mweraba.